Robert Kyagulanyi, President wa NUP, mu Ziika eyaliko Ssenkagale wa DP Democratic Party, alina ebigambo by'ayogedde byenjagala okuwa. Ebigambo bibino njagala obiwulire. Naye nga nkusaba wegwanga omulundi gw'okusoosa okujja wano subscribinga ku channel eno ng'okoona ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akade. Uganda balala bangi njagala obajjukiza wakati mu kwewombeeka bakadde baffe nti silence might be the convenient option. Okusirika obutabyogerako kiyinza okuba nga kye kibawa emirembe, n'ekyo kijagenda mu maaso paka lwe banaanona mmwe oba abaana bammwe. Njagala ffenna tujjukire nti tewali ali safe okujjako nga ffenna tuli safe. Tewali alina ddembe okujjako nga ffenna tulina eddembe. So mukadde waffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, jjajja waffe taata waffe, nga tukuwerekera olunaku lwa leero, nsaba onzikirize nkwebaze okutusomesa n'okubeera ekyokulabirako ekituufu. Weebale kulivinga bulamu bwo in a modest way. Weebale kubeera kyakulabirako. Mukadde waffe abo be watugamba okwesiga tubamanyi, tubalaba era tujja beesiga. Era n'abo be watugamba okwekengera tubamanyi, tubalaba era tujja beekengera. Tubalaba ebiseera bingi nga bali mu masuuti gaabwe ag'ebbeeyi n'emmotoka ez'ebbeeyi naye tezitwegombesa. Tubalaba n'abasirikale baabwe n'emmundu zaabwe naye tezitutiisa. Abo be weesiga n'obeesiga ne legaseyo n'obeesiga ne legase ya Beni Kiwanuka naye ne bagikwata ne bagiguza dikiteeta ng'okyalina mulamu. Tubalaba, tubamanyi era tubalimu nga ntunuka. Wiiki just bbiri eziyise mukadde wange lwe nasemba okukyalira wantegeeza nti bukyanga akola ndagaano na sitaani atya okutunula mu maaso era takukyaliranga. Naye eyo ensi tumanyi mukadde waffe nga tukusibula nga Obote kye yakola kitaffe kati gwe tuwerekera nange General Museveni kye yankola era mwakiraba. Kyewuunyisa Katonda akola ebintu mu ngeri enjawulo, naye Dr. Ssemwogerere olunaku lwe yafudde nga 18 omwezi gwa Novemba twabadde tukuza emyaka 2 okuva General Museveni we yalagira okutemula Bannayuganda abasukka mu 105 nga babatemula kubanga baali bawagira enkyukakyuka, kubanga baali wagira opposition. Nga tuli wamu ne Dr. Kizza Besigye oyo, nga tuli wamu ne General Mugisha Muntu n'abakulembeze abalala, twakoze olukuŋŋaana oluyayanira eddembe ly'obuntu, naye twalukoze Nairobi kubanga mu Uganda olwaleero tosobola kwogera ku ddembe ly'abuntu nga General Museveni yakyali president. Mwenna basebo ne bannyabo mwalabye Bannayuganda abaakulibwamu enjala, abaggyibwamu amaaso, abakyala abaakwatibwa, abaatemebwako amagulu, byonna mwabirabye basebo ne bannyabo. Olunaku lwaleero nga njogera muganda wange Jamushidi Kavuma yawambibwa nga 5 guno omwezi gwennyini, nga wambibwa abasirikale abali mu uniform ya Uganda n'abo abalala batali mu uniform nga bakutte emmundu. Jamushidi Kavuma basebo ne bannyabo bamuwamba mu ngeri y'emu gye bawamba mu Jjolejjo Kiwanuka. Mu abato
Jolejo Kiwanuka yali mu lukiiko lwa Buganda era yawambibwa n'atemulwa mu ngeri emu gye bawamba Benedicto Kiwanuka ne bamutemulwa nga bamwamba abasajja b'Amini nga bamwamba ne drone ez'ebiseera ebyo. Kyewuunyisa therefore nti olunaku lwa leero bassebo ne bannyabo oluvannyuma lw'okutemula Jolejo Kiwanuka abakadde baffe abaliwo munajjukira nti baali bamukazaako n'amwatulira kuba yali ayogera amazima mangi oba oliawo kyekyamutisa. Naye kyannaku nti olunaku lwa leero muzzukulu wa Jolejo Kiwanuka gwe bayita Kiriwa Kiwanuka ye Attorney General Museveni era yawolereza okuwamba n'okutemula Bannayuganda. Bajjajjaffe Abaganda balugera ne balutuusa nti enjizi ezaala enkolya. Okumala ennaku 16 tetumanyi Jamshid Kavuma wajali. Tetumanyi oba naye bamutemula ne bamusuula mu kitoogo ng'ali mu kuvundira eyo oba ng'akyali mulamu naye ng'ali mu safe house bali mu mutulugunya awatali musango. Tetunnawulira kigambo kyonna ekiva eri bakadde baffe abatwala mu ddiini ne mu nnono. Naye manyi nti bwe tunagenda mu maaso ne kana kasirise Jamshid Kavuma agenda kubulira ddala nga John Bosco Kibalama ne Bannayuganda balala bangi. Njagala obajjukiza wakati mu kwewombeeka bakadde baffe nti silence might be the convenient option. Okusirika obutabyogerako kiyinza okuba nga kyekibawo emirembe n'ekyo kijagenda mu maaso paka lwe banaanona mmwe oba abaana bammwe. Njagala ffenna tujjukire nti tewali ali safe okujjako nga ffenna tuli safe. Tewali alina ddembe okujjako nga ffenna tulina eddembe. So mukadde waffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, jjajja waffe taata waffe nga tukuwerekera olunaku lwa leero, nsaba onzikirize nkwebaze okutusomesa n'okubeera ekyokulabirako ekituufu. Weebale kulivinga bulamu bwo in a modest way. Weebale kubeera kyakulabirako. Mukadde waffe abo be watugamba okwesiga tubamanyi, tubalaba era tujja beesiga. Era n'abo be watugamba okwekengera tubamanyi, tubalaba era tujja beekengera. Tubalaba ebiseera bingi nga bali mu masuuti gaabwe ag'ebbeeyi n'emmotoka ez'ebbeeyi naye tezitwegombesa. Tubalaba n'abasirikale baabwe n'emmundu zaabwe naye tezitutiisa. Abo be weesiga n'obeesiga ne legaseyo n'obeesiga ne legase ya Beni Kiwanuka naye ne bagikwata ne bagiguza dikiteeta ng'okyalina mulamu. Tubalaba, tubamanyi era tubalimu nga ntunuka. Wiiki just bbiri eziyise mukadde wange lwe nasemba okukyalira wantegeeza nti bukyanga akola ndagaano na sitaani atya okutunula mu maaso era takukyaliranga. Naye eyo ensi tumanyi mukadde waffe nga tukusibula nti ofudde oli very disappointed. Naye ate tumanyi mukadde waffe nti ofudde olina essuubi, ofudde olina essuubi kubanga watusomesa, kubanga atukuza. Bangi nnyo ba Elias Lukwago, ba Lulume Bayiga, ba UID, abaana ba Democratic Party bonna